Imana ntabwo ivumana, Katonda takolimira, ahubwo Imana iravumura. Katonda ye ateekako ekisa. Imana ntiyimana imigisha, Katonda tagaana kugaba omukisa, ahubwo itanga imigisha. era Katonda ye agaba bugabyo Uyu omukisa. munsi wa none Imana intumye kuri wowe, Olunaku lwaleero Katonda atumye kugwe, ngo nze nkumenyeshe inkuru nzije nziza. nkubuulire oba nkutegeeze ekirungi ky'ebi. Nungarukira nzakugarukira. Bw'olidda kunze nange nja kudda kugwe. None uyu mwanya wakwibaza uti, Kati saawa zino osobola okwebuuza, ni ibihe bigirwamana nemitse? mandwa ki ze nayimikanga mu mutima? Icyubahiro ni ikigirwamana. Ekisooka ekitiibwa kyo nakyo kigirwa nakyo n'ekyo nakyo kimandwa ekirala. Amafaranga yakubera ikigirwamana, Era n'obugaga bwo buyinza kubeera emandwa endala. ndetse urubyaro rwakubera ikigirwamana, N'oluzaalo lwo lusobola okufuukira ekimandwa ekirala. Yesu nashimwe, Yesu nashimwe cyane. Mukama yeebazibwe, era Mukama yeebazibwe nnyo munonga. Turanezerewe kuri uyu mwanya ndetse turishimye bidasanzwe. Tusanyuse nnyo ku lunaku lwaleero, era tuli basanyufu okusinga ne wano. Ni umugisha ukomeye kuko twagize umushyitsi. Era kya mukisa nnyo okubanga leero twafunye omugenyi kuva Uganda. Okuva Uganda. Turi kumwe na Pastor Mike. Pastor Mike, Yesu nashimwe cyane. Era tuli wano ne Pastor Mike. Pastor Mike Mukama yeebazibwe. Murakomeye. Era turakomeye. Uganda murakeza amatoki. Amatoki we gali mu Uganda tegasobola okubula. Abanyobwa muracyagira ibinyebwa. Era buli kimu kyoyagala we kiri. Inkoko ziracyaboneka. Enkoko we ziri mu Uganda tezisobola kubulayo, era Mukama yeebazibwe. Dukunda kugira ibihe byiza kenshi iyo turi kumwe. Buli saawa tubeera n'ebiseera ebirungi buli bwe tubeera wamu. Kandi bamwe murabizi. Era bamu mukimanyi. Kandi muramukunda. Era bamu mumwagala. Abandi bari bavuze ati uzodushakire video ye maze uyiduhe. Bamu babadde boogera ngo tunoonyereze video y'oyo Pastor Mike ogituwe. Rero uyu munsi bibaye umugisha udasanzwe, dore nguyu. Naye olunaku lwaleero kya mukisa nnyo gwa njawulo kubanga Pastor Mike wuuno. Tugiye rero kuganira ijambo ry'Imana, ariko mbere yuko turiganira reka tumuhe umwanya basuhuze. Era tugenda kwogera ku kigambo kya Katonda, naye ekisooka nga tetunagenda ku kigambo katusooke tumuhe omukisa atusuhuzeeko oba tubuuzeeko. Ataradusuhuza reka dutangire nga atanatubuuzaako katusooke n'okusaba. Mana data wa twese, Taata kitaffe waffe, turagusabye ngo uturebane amaso y'imbabazi. Era tukwaniriza ngo tutunulire n'amaaso g'omukisa. Utubabarire gukiraringwa kose watubonyeho. Otusonyiwe buli kintu kibi kyonna kye watulabako. Maze utwakire muri uyu mwanya. Era kya mukisa nnyo otwakire mu kifu kino. Kugira ngo utwoherereze umwuka wawe wera. Naddala otusindikiro omwoyo mutukuvu. Aza tuyobore. Atuukirire atukulembere. Aza dushoboze. Era ajje abeere naffe. Maze akingura imitima. Ekisooka agulewo emitima igiye kwakira ubutumwa, egenda okwakira obutumwa oba engiri egenda kuvugirwa igiye kwakira ndetse ubutumwa buvuye mu gihugu cy'abaturanyi, egenda okwakira engiri evirirwa mu gihugu cya Uganda oba baneiba. Rigende mu mitima ya buri wese. Ekigambo kino kitambule mu mitima ya buli muntu yenna. Kikingura amasezerano ya buri umwe. Ekigambo kino kigende kikingure amasezerano ga buli muntu yenna. Kingure imigisha ya buri wese. Buli esaala lye tugenda okusaba ligulewo emikisa za buli muntu yenna. Kingure ingendo zari zifunzwe. Era amagenderwawo go buli saawa gagulwewo. Ingo zari zigiye gusenyuka zongere zuba. Esaala lino lizemo lizimbe amaka agabadde gagenda okugwawo. Ababeera n'ebizaamu abadde agenda kukola ekizaamu akisinge. Abari ku rugamba rw'abadayimoni babatsinde. Era ababadde balwanisibwa Sitaani babawangule mu linnya lya Yesu. Abari bafite intambara z'ubutandukanye. Ababadde n'entalo za njawulo. Ribinjize mu bisubizo bya. Lero lino saala libaze mu mikisa zabo. Turatuje weho ntutuze. Era ffe tusirise gwe tosirika. Obane natwe muri byose. Jango beere naffe kitaffe. Buri umwe wese era obeere na buli ijambo. Era obeere na buli muntu yenna agenda kuwulira ekigambo kino.
mu izina ryawe mu Yesu. linnya lya Yesu. Amen. Amen. Murakoze cyane. Mwebale ddala. Reka twakire Pastor Mike afata umwanya basuhuze by'umwihariko. Katufuna omukisa guno twakire Pastor Mike asooka tubuuzeeko. Ndetse uko ashobojwe n'umwuka w'Imana ni naddala ng'atambulira ng'ab'omwoyo ogumusinguza. Amanya Pastor Mike okuva mu Uganda. Neebaza nnyo Katonda okunzija mu Uganda nandeeta wano e Rwanda. Kya mukisa nnyo kubeera n'abantu abanjawulo. Era nange mbabuuzizaako mu linnya lya Yesu, Mukama bawe omukisa. Amen. Amen. Murakoze cyane, arabasuhuje ati arabakunda cyane kandi abifuriza ibyiza byinshi. Amen. Ngo data wa twese ajya akomeza abasesekazeho imigisha. Amen. Murakoze nanone by'umwihariko. Era mwebalire naddala. Yahoza ambwira amakuru k'iwabo bafite umwero w'ibitoki ndetse n'imyumbati. Pastor Michael abadde ambulira amakuru amatuufu nti ewaffe tubeera n'amatooki ndetse n'emyumbati za muhogo. Ambwira ko inkoko zirimo kuboneka nta kibazo. Era mu kwogera kwa Pastor Mike angambye n'enkoko weeziri tezirina buzibu. N'ibinyebwa nta kibazo. Era n'ebinyeebwa bye biri bulungi. Ariko ndagira ngo muri aka kanya naye njagala kwogera ku kigambo kino kati. Twere kureba kubyubaka uyu mubiri. Tetutunulira ku bizimbirwa by'omubiri. Ahubwo turebe ku by'umwuka. Naye tutunulire ku bizimbirwa by'omwoyo. Reka dusangire ijambo ry'Imana. Katugende tusome ikigambo. Ijambo ry'Imana riboneka mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya. Ikigambo ekiri mu kubukwirirwa ko mu nabbi Yesaya. Yesaya. Ibice 41. Eshula ya 41. Turahera ku murongo waho wa 9 tugeze ku wa 10. Tujja kutandika n'omurongo ogw'omwenda tukome n'omurongo gw'okumi. Umutwe w'amagambo uravuga ngo gukomera kw'Imana. Heading of this topic nangwa se ekyogera ku kigambo kigambirwa okuzimbirwa kwa Katonda n'intege nke z'abantu n'obunafu bw'abantu. Reka dusimbuke turebe umurongo wa 9. Katusooke tubuuke tugende ku murongo gwa 9 tugeze ku wa 10 tukome ku gw'okumi. Haranditswe ngo wehoho nahamagaye. Era kiwandisibwa kiyita gwe nayita. Nkagukura ku mpera z'isi nenkujja ku mpera z'ensi zonna no mu mfuruka zayo. Nera ne mu mfuruka zonna z'ensi. Nkakubwira nti nenkugamba nti uri umugaragu wanjye. Era oli nabbi wange. Naragutoranije. Era gwe nalonda. Sinaguciye. Sinakugoba. Ntutinye kuko ndi kumwe nawe. Ntutinye kuko ndi kumwe nawe. Tetulya kubanga Katonda ali kumwe naffe. Ntukihebe kuko ndi Imana yawe. Era tetulina kugwama amaanyi kubanga Katonda kitaffe ali kumwe naffe. Nzajya nkukomeza. Era Katonda ajja twongeramu amaanyi. Ni koko nzagutabara. Ddala ajja twongeramu amaanyi. Kandi nzajya nkuramiza. Era nja kubeera nawe. Ukuboko kw'iburyo nga nkuteekako mukono gwange ogusooka. Ariko gukiranuka kwanjye naddala analigo obutuukirivu bwa Katonda. Mana turagushimye kubwira ijambo. Era Katonda tukwebaza ku kigambo kino. Mana turakunezerewe. Era tukwaniriza tuli basanyufu. Turagusabye nk'uko twatangiye. Era tukusaba nnyo nga bwe twatandise. Umwuka wawe azatuyobore. Omwoyo mutukuvu gujje gutukulembere. Umwuka wawe azatujya imbere. Omwoyo go mutukuvu gujje kutukulembere. Atwumvishe iby'iri jambo. Omwoyo mutukuvu gutusanyuse kuwulira ekigambo kino. Nk'uko urigomba kuri twe none. Kuko ekigambo kino kibeera kuffe. N'ibihe byose urakoze. Naddala mu nsi yonna. Amen. Amen. Imana ishimwe cyane. Amen. Iri jambo ryari rikomeye. Ekigambo kino kibadde nga kyamaanyi ate nga kyanjawulo. Kuko ari ijambo ry'ubuhanuzi. Naddala kigambo kya bunabbi. Iri jambo. Ekigambo kino. Umwanditsi waryo ni Yesaya. Eyakiwandiika yali nabbi Yesaya. Yesaya niwe muhanuzi mukuru dufite. Ono yali nabbi omukuru mu banabbi bonna.
mu isezerano rya kera. naddala mu sseezerano erisooka. Isezerano rya kera Ekigambo oba endagaano enkadde rigaragaza abahanuzi liraga abanabbi, kandi abahanuzi bakuru n'abato. ate abo bahanuzi abo banabbi walimu abakulu ndetse n'abato. Abahanuzi bakuru tubona ko ari 4, abanabbi abakulu baali 4, ariko banditse ibitabo 5, naye nga bawandiika ebitabo 5. ariko ubakuriye akaba ari Yesaya. Eyali abakulembera yali nabbi Isaya ndetse Yesaya. Yesaya impamvu aboneka ko ari we mukuru, ensonga emu ereetera Isaya okulabika ng'omunabbi omukulu, nuko mu bahanuzi 17 oyo yali nabbi omu mu banabbi 17, ari we wanditse byinshi. ono ye yawandiika bingi, Aza kugirwa mukuru era we yalondwa okufuuka omuntu mukulu kuko nawe yanditse byinshi. kubanga naye yawandiika bingi. None uyu mwanya mwiza, ate na saawa zino ijambo riratubwiye ngo wehoho nahamagaye. ekigambo kitugamba gwe nayita. Nubwo wumva gucitse intege, era owulira ng'amaanyi gakugwamu, n'owulira ng'oguddemu essubi, nubwo wumvaga mu rugo byananiranye, n'owulira mu maka g'obiganye, nubwo wabonaga urubyaro rwananiranye, walaba ng'oluzaalo rw'oluganye, wabonaga amashuri byanze, walaba ng'okusoma kuganye, imibereho yari yagiye hasi, n'embeera nayo neegaana negenda ne wansi, akazi byari byananiranye, era n'emirimo nayo byagaana. ariko ndakwibutsa ijambo rikomeye, naye olunaku lwaleero nkujukiza ekigambo ky'amaanyi. Imana ivuganye nawe ngo Katonda yogedde naawe ati bwatya, wowe nahamagaye, gwe nayita, wowe nahamagaye, omu gwe nayita, nkagukura mu mpera z'isi n'enkujja eyo mu nsonda zonna z'ensi, no mu mfuruka zayo, naddala eyo ensi we yali iri, nkakubwira nti n'enkugamba nti mugaragu wanjye, era gwe nayita, naragutoranije era sinakubwiye. nakulonda ate saakukutula. Imana yaguhaye amasezerano ntiyakimye. Katonda yakuteekako ekiwandiika n'akuwa amasezerano n'akola endagaano omusa. Imana yakwanditseho ubuzima bushya kandi bwiza. Katonda yakuwandiikako obulamu bupya ate bulungi. Ntago Imana yakuvumye. Katonda teyakukolimira. Imana ntabwo ivumana. Katonda takolimira, ahubwo Imana iravumura. Katonda ye ateekako ekisa. Imana ntiyimana imigisha. Katonda tagaana kugaba omukisa, ahubwo itanga imigisha. era Katonda ye agaba bugabyo omukisa. Uyu munsi wa none Imana intumye kuri wowe. Olunaku lwaleero Katonda atumye ku gwe ngo nze nkumenyeshe inkuru nziza. zijje nkubuulire oba nkutegeeze ekirungi ky'ebi. Yantumye ngo nze nkubwire witinya. Angambye nzije nkugambe totya, teweeraliikirira. Totya kuko ndi kumwe nawe. kubanga Katonda ali kumwe naffe. Ntukihebe. Teweetya kuko ndi Imana yawe. togwamu amaanyi kubanga Katonda ye Katonda waffe. Nzajya nkukomeza. Katonda ajja kutwongeramu amaanyi. Nubwo wabonaga byanze nzajya nkukomeza. Naddala walaba ng'embeera ziganye, naye Katonda ajja kutwongeramu amaanyi. Nubwo bari kuguhiga nzajya nkukomeza. Yadde bakuhiganisibwa bakudukisa, nubwo bakurwanya nzajya nkurinda. naddala ensonga emu n'obwo abantu bakulwana, naye nze nja kubeera naawe. Nubwo akazi kari gahagaze nzajya nkurinda. Emirimo zaabula, naye nja kubeera naawe. Amashuri nubwo yaragize impamvu nzajya nkurinda. Okusoma kuganye, naye nja kubeera naawe. Naho amafaranga yabura nzajya nkurinda. N'esente n'oba ozigwawo, Katonda tajja kukuleka, ajja kubeera naawe. Nubwo uburwayi wari ubumaranye igihe kirekire, obulwadde bw'omaze nabwo ebbanga linene, Katonda ali kumwe naawe. uyu munsi olwaleero Imana ivuganye nawe aya magambo. Katonda yogedde naawe ebigambo bino. Witinya. Totya. Witinya ibigeragezo wari uhagaze. Teweeraliikirira ku lw'embeera gy'obadde oyimiriddemu. Witinya kubw'ibice urimo kubona byabuze icyerekezo. Teweeraliikirira kubanga embeera z'olaba tezigenda kugwawo. Ese wabuze imbaraga? Naye kankubuuze, obuze amaanyi? Watekerezaga ko Imana yawe inaniwe?
naye obadde olowooza nti katonda waffe akooye alemererwa. Birashoboka ko wananirwa nk'umuntu. Kisoboka gwoyinza okulemererwa nk'omuntu. N'abantu bashobora kunanirwa nk'abantu. Era n'abantu nabo basobola okulemererwa nk'abantu. Imfashanyo zishobora kunanirwa nk'abazitanga. N'obuweereza bw'abantu busobola okubalema kwabo abaweereza obuweereza obwo. Umuryango wakurambirwa nk'umuryango. Era n'ekika ekyo kiyinza okukoowa ng'ekika. Ariko Imana naye Katonda ntigenanirwa. Katonda waffe talemererwa. Imana ntigenanirwa. Katonda takoowa. Ijambo riratubwiye ngo ntutinye. Ekigambo kitugambye tetutya. Ntutinye urugendo ubona imbere y'amaso yawe. Totya kubanga ekkubo ly'olaba mu maaso go. Ntutinye ibibazo urimo ubona imbere y'amaso yawe. Totya kubanga ebizibu by'olaba mu maaso go. Ntutinye gereza iri imbere y'amaso yawe. Totya kubanga ekkomera ly'olaba mu maaso go. Ntutinye irwariro riri imbere y'amaso yawe. Totya kubanga ebitaro by'olaba mu maaso go. Ntutinye buri kimwe ubona ngiteye ubwoba. Totya kubanga buli kimu kyonna ky'olaba mu maaso go. Imana ifite imbaraga. Katonda alina amaanyi. Ibuka imirimo itangaje Imana. Jukira emirimo y'okutangaza Katonda gy'atula. Katonda yakulembera Abisirayiri. Ibambutse inyanja itukura. Nebambuse enyanja ya Yorodani. Umunsi umwe gusa. Olunaku lumu lwokka. Igitangaza gikomeye ekyamagero ne kyabika. Abantu bambukiye ahantu humutse. Era abantu bayambukira awo. Bambukira humutse. Ne bambukira ahantu hataliwe n'enfuufu. Umunsi umwe gusa. Olunaku lumu. Iyo nzira yabonetse uwo munsi. Ekkubo lyo lyalabika olunaku olwo. Ntiryongeye kuboneka ukundi. Eryo kkubo teryaddamu okulabikibwa. Icyo ni igitangaza Imana ekyo kyali kyamagero Yesaya yakola. Yafashe amazi yashyira ku ruhande. Era yakwatanga amazzi n'agateeka mu bbali. Ayandi yashyira ku rundi ruhande. Amalala n'agateeka mu sayidi endala. Ariko naye Abanyegiputa bari babakurikiye. Abanyegiputa bari bagoberera abantu abo. Bagira ngo ni inzira isanzwe. Ne balowooza nti lyali kkubo lya bulijjo. Barangije barabakurikiye. Era ne bamala ne babagoberera. Babakurikiye. Nge babagoberera. Bagwamo. Era bagwamo. Amagare n'amafarashi. Amagare gonna ge baaliko n'engamiya. Bigwamo. Byonna byagwamo. Nabo bagwamo. N'abantu abo bagwamu. Barapfa. Ne bafa. Icyo ni igitangaza Imana yakoze. Ekyo kyali kyamagero Katonda kye yakola. Hari ikindi gitangaza Imana yakoze. Waliwo ekyamagero Katonda kye yagola ekirala. Bageze mu butayu hagati. Bwe baatuuka makati mu Misiri. Babuze amazi. Ng'ate balina amazzi ga kunywa. Barebye hakurya. Bwe batunulwa sayidi. Barebye hirya. Ne baleba sayidi ne sayidi. Babura amazi. Ne babulizibwa amazzi gaabwe. Babaza Mose. Babuzanga Mose. Ne babuza Mose. Waje kutwicira ahangaha. Otulese wano kututta. Ari nta n'amazi tubona. Nga tetulina n'amazzi ga mu Egiputa. Naddala twali mu nsonga z'okubaba. Amazi twarayabonaga. Twali mu nsonga z'okulumuzibwa naye ng'amazzi gaali galabika. Hanyuma Mose atakira Imana. Oluvannyuma rw'obwo Mose n'atandika n'akaabiranga Katonda. Aramutakira. N'amukaabira. Uwiteka abwira Mose. Katonda n'addamu Mose n'amugamba. Ati nafukure aho ngaho. N'amugamba kwata wano ddemu kwate wano. Aho ngaho bari nyine. Era wowe bali. Hafunguka amazi. Ako kanya Katonda n'asumulula amazzi. Hitwa Girugali na bugingo. Era bahayita Girugali ne kati bwe bwali. Aho hantu hitwa Girugali na bugingo n'ubu. Ne kati aho wantu aho bawayitanga Girugali n'era bwe hali. Ndagira ngo nkumenyeshe nawe. Njagala nkutegeeza amazima leero. Nubwo umaze iminsi mu kibazo. Omaze ebbanga ng'oli mu kaabo oli mu kizibu. Nubwo umaze iminsi mu ngorane. Omaze ebbanga ng'oli mu ntalo. Nubwo umaze iminsi mu bikomeye. Naddala omaze eminsi ng'oli mu kukaayi oli mu kulumuzibwa. Aho ngaho nyine. Aho wenyine. Muri karitsiye utuyemo. Mu kitundu ekyo ky'olimu. Muri sekiteri ubayemo. Era kennyine gurupe eyo y'olimu. Mu karere urimo. Ekyo kitundu ky'olimu. Muri district urimo. Ne bweba district eki gy'olimu. Imana igiye kwakorera igitangaza. Katonda agenda kukola ekyamagero. Imana igiye kukugirira agenda kukola ekyamagero Katonda kuyisemu bulungi. Icyo Mose yakoze. Ekyo Musa yakola. Yarasabye. Musa yakola ekyo kyennyini n'asaba. Nawe senga. Era naawe ddamu osabe. Nawe senga. Saba n'amaanyi. Ongera wizere. Ddamu okkirize. Hari impamvu zatumije amasengesho yawe. Waliwo ensonga ezaleeta amasaalo g'okutawulirizibwa. Kuko no mu minsi ishize wari umaze kubanga
era no mu biseera ebiyisewo wali mu kusaba no mu bihe byashize warasenga ne mu biseera ebyaliwo wali mu kusaba hariho ishurirwa Imana yampaye waliwo ekirooto kimu Katonda kye yaleese kye Imana yamuwadde yambwiye ngo Katonda amugambye nguzanire aya magambo kuleetera ekigambo kino nkwibutse kujjukize impamvu Imana itarimo kukubona ensonga emu Katonda takulaba nuko hari ibigirwamana wimitse mu mutima wawe waliwo emandwa endala ze wayimikanga mu mutima gwo izo mana umaze kuzimika ezo mandwa ze wamala kuteeka mu mutima zigutandukanya n'Imana ne zikukyawisibwa Katonda kubera ko ijambo ryarambwiye kubanga ekigambo kyatugamba nta wakeza abami babiri tosobola okuweereza nga abaami obubaka bubiri omulundi gumu kubera wakunda umwe ukanga undi kubanga oyinza kwagala omu omulala n'otamwagala ijambo ryarambwiye nanone ekigambo kyaddamu ne kingamba nungarukira nzakugarukira bw'olidda ku nze nange nja kudda ku ggwe none uyu mwanya wakwibaza uti kati saawa zino osobola okwebuuza nibihe bigirwamana nemitse mandwa kize nayimikanga mu mutima icyubahiro ni ikigirwamana ekisooka ekitiibwa kyo nakyo kigirwa nakyo n'ekyo nakyo kimandwa ekirala amafaranga yakubera ikigirwamana era n'obugaga bwo obuyinza kubeera emandwa endala ndetse urubyaro rwakubera ikigirwamana n'oluzaalo lwo olusobola okufuukira ekimandwa ekirala umugore yakubera ikigirwamana n'omukyala wo bw'otyo ndetse n'umugabo yakubera ikigirwamana n'omusajja gwe wafumbirwa nawe n'akufuukira bw'otyo hari ibindi bigirwamana abantu badahera era bingi nnyo ebisinga bimandwa bye tumanyi naye nga tetubiwa ekitiibwa kwiyemera ni ikigirwamana okwekiririzamu kwihimbaza ni ikigirwamana noweesinza nakyo kimandwa tangira usenye ibigirwamana naye tandika osabe tandika omalewo ebimandwa ebyo mu mutima gwo tangira usenye ibigirwamana mu mutima wawe tandika ojjeko ebintu ebyo mu mutima gwo tangira wimura izo mana waje kubangikanya n'Imana tandika ojjemo emandwa ezo mu mutima gwo gwe wagatane Katonda maze uhereze Yesu igihande mu buzima bwawe otandike ohe Katonda ekitiibwa mu bulamu bwo akuyobore Katonda akukulembere aguha umugisha akuwa omukisa akugirire neza akukolere ekirungi ndagutangariza ko uyu munsi urabona ukuboko kw'Imana leero njagala ngubuulire nti olunaku lwa leero ojja kulaba omukono gwa Katonda ndakwibutsa ko uyu munsi ugiye kubona gukora kw'Imana nkujjukiza nti leero genda kulaba okukola kwa Katonda ndakumenyesha ko indwara wari umaranye iminsi ugiye kuyikira era nkujjukiza nkutegeezeza endwadde z'omaze naye ebbanga zigenda okuwona mu linnya lya Yesu kuko impamvu yanze kugenda ari ibigirwamana kubanga ensonga eyabireetera okutatambula zaali mandwa ezo ze wateeka mu mutima gwo Imana ntireba imyaka wari umaze urwaye Katonda tatunulwa ku myaka z'omaze ng'oli mulwadde ahubwo ihaye agaciro umwanya wimuye ibigirwamana muri wowe ekyekitiibwa ku buseera by'omaze ng'ojjamu emandwa ezo mu mutima gwo Imana ntireba iminsi umaze mu bukene Katonda talaba obunaku bw'omaze mu bwavu ahubwo ihaye agaciro naye ng'ewadde ky'ensonga akanya wongeye kuyigarukira ekiseera kino ky'okomyewo wa Katonda ikugarutseho nawe Katonda akukomyewo ekirala ikugarutseho mu kazi kawe Katonda era akomyewo ku bulamu bwo ikugarutseho mu mashuri yawe Katonda akomyewo mu kusoma kwo ikugarutseho mu rugo iwawe akomyewo mu maka go ikugarutseho muri famiye akomyewo mu famire yamwe ikugarutseho ndetse mu nzira ucamo Katonda akomyewo mu mbeera gy'oyitamu yonna ikugarutseho ngo iguhereze umugisha Katonda akomyewo ongera umuhereze ikibanza mu buzima bwawe damo muwe ekifu mu bulamu bwo akora imirimo akora iby'amagero akore imirimo akora iby'amagero reka rero dusenga Imana katusabe mu linnya lya Yesu ese wowe niki cyari kiguciye intege ese gwe ki ekibadde ekikukoyeza niki cyari gitumye ureka Imana yawe ekibadde ekikuleetedde okwetaawa ne Katonda niki cyari gitumye ucika intege mu kiki ekyo ekibadde ekikulemereza okugaana okusaba niki cyari kigusohoye mu rusengero kiki ekyo ekibadde ekikujje mu kanisa niki gitumije utakiririmba kiki ekireese ekikuleetedde okuba otakyasinza niki cyatumye wiha konji kiki ekyakuleetera okwebwa ebitiibwa nakyo ni ikigirwamana ekyo nakyo kimandwa ekirala gisenye just kigyemu
maze twakire imbaraga z'Imana, twakire amaanyi ga Katonda, twakire gukora twakire okukkiriza kwa Katonda. Reka dusenga Imana. Katusabe mu linnya lya Yesu. Inkuru nziza nari nkuzaniye, amawulire amalungi ge mbadde nkuleetedde, ni ukukubwira ngo ntutinye. just okukugamba nti totya. Imana igufiteho imigambi Katonda myiza, ina plan endungi ku bulamu Imana igiye bwo. gusohora amasezerano meza kuri wowe, Ajja kutuukiriza endagaano ze wakola kandi naye. Imana igiye kubana nawe. Katonda ajja kubeera naawe. Reka dusenge Imana. Katusabe. Mana data wa twese uwera wa Isiraheli, Data kitaffe waffe w'Enazaresi, tugushimiye ijambo ryawe rizima. tukwebaziza ku bw'ekigambo ekirungi. Ijambo ryawe ni inkota, Ekigambo kyo entwalo yaffe, kandi ricumise mu mitima yacu era bose, likubye mu mitima yaffe ffenna, rimaze guhinguranya. era limaze okuyingira, None turatsinzwe, era tumaze abagabo okuwanguzibwa. turatsinzwe, Abasajja tukuwe, abamama turatsinzwe, n'abakyala bwotyo, abasore n'abakobwa turatsinzwe. abavubuka n'abawala. Mana utubabarire, Katonda otusonyiwe, Mana utubabarire. Katonda tusonyiwe. Turakugarukiye, Tukomyewo, tugarutse tuje kwihana, tukomyewo okwenenya, tugarutse tuje kwakira amasezerano era yacu. tukomyewo okwakira endagaano nsya. Turashaka kuba umwe nawe, Twagala kukola omukwano niwe, ubane natwe, obeere naffe, uhindure ibihe, okyuse embeera, uhindure ubuzima, okyuse ombeera, kuko tukwizeye. kubanga tukukkiriza. Yesaya 26 Isaya 26 ku murongo waho wa 3 omulongo gw'okusatu haranditswe ngo, hawandiika bati, abagushikamishijeho amaboko abaakuteekako emikono uzabarinda baba amahoro masa, ojja kubakuuma bafuuke emikwano emipya, kuko bakwizeye, kubanga bakukkiriza, kuko bakwiringiye. kubanga bakukkiriza. Natwe twakiriye ijambo Era ryawe, naffe twakira ekigambo kyo, twakiriye gukira indwara, twakiriye twakira okuwona, ibitangaza, tuyaniriza iby'amagero, twakiriye amashimwe aguturutseho. tuyaniriza iby'amagero. Tugiye kongera kwakira telefone z'umugisha, Tujja kuddamu okwakira telefone ezisinga kuko z'emikisa, twizeye ijambo ryawe, kubanga tukkiriza ekigambo kuko kyo, tumaze gusenya kubanga tumaze okwenenya ibigirwamana byari ne muri twe. tujjako emaanwa zaffe. Mu izina rya Yesu, Omu linnya lya Yesu, amen. amen. Imana ibampera umugisha rero, Katonda abawe omukisa, kandi Imana ibane namwe. Katonda era abeere naffe, Ndabakunda cyane, era atwagala nnyo. kandi mbonereho gushimira Pastor Michael Awo mu Uganda. wafunira omukisa gw'okwebaza Pastor Michael kuva Uganda, Imana iguha umugisha nawe, era naawe wakwongera omukisa, kubera kudukunda, kubanga kutwagala, wemeye ushyiraho amatike, era wazemu wakkiriziza n'oteekamu transport, ndetse ufata n'umubyizi wawe, n'okwata n'olunaku lwo, uza kutureba. ojja n'otukyalirako. Urukundo dukunda Omukwano guli waawo, tuzaruzirikana, era tujja kubeera nagwo. kandi Imana ikomeze ikubeho, Katonda beera akuuma abeere naawe, udutahirize aburi busange imuhira, era ojja kututumirira abantu b'ojja kusanga waka, kandi ubabwire ngo mu Rwanda natwe turabakunda, obagambe nti mu Abanyayuganda Rwanda nabo babaagala cyane. turabasuhuje mu izina rya Era Yesu. tubabuuziza mu linnya lya Yesu, Imana ibahe gutambuka muri uyu Katonda mwaka, abawo okutambula bulungi mu guno mwaka, bagere mu mwaka mushya amahoro. muyingire mu mwaka omupya mu bulungi. Ubabwire ko izo ari intashyo Bagambe twaguhaye, nti ezo kibadde ekigambo oba kibadde kutumirwa, ko tuzibahaye, era tuzibawadde. ndetse tuboniyeho no gushimira namwe mwese Era tufunye akaseera kakwebaza buli muntu uburyo yenna, mudukunda, naddala ensonga y'okutwagala, abadukurikirana ku kinyamakuru cya Prophet abatambula naffe ku gundi ku TV yaffe ya Profete Ezekiel, Imana ibaha umugisha. omutume Ezekiel. Katonda bawe omukisa. Uko muhagera buri munsi, Buli bwe mutuuka ku kyati buli lunaku, mujye mukira indwara, mukire mu linnya lya Yesu ebirwadde, mujye mubohoka ingoyi zose musumuluke zibagose. mu linnya lya Yesu, mujye mubona imigisha n'ibitangaza mufune emikisa n'ebyamagero mu buryo butandukanye. mu nsonga ez'enjawulo. Imana ijye ibiyereka uko bukeye n'uko bwije, Katonda abeere ng'abeeraga buli lunaku ku makya n'ekyegulo, kandi namwe mujye muhorana amashimwe uko era mwahageze. mubeere n'obujulizi buli bwe mubeera ku TV. Ni ukuri Imana izakurinde kubwirirwa wagiye kwagiyeho, Ekyamazima Katonda akukuume okwetwa n'enjala ng'oli ku TV,
kandi Imana izagukingurire amasezerano n'imigisha yawe kubwo kwiringira no kwizera. naddala Katonda asumulule emikisa go lwa nsonga y'okukkiriza. Mbifurije rero kugira ibihe byiza cyane. Mbagaliza kubeera n'ebiseera ebirungi. Mbabwire ngo n'ejo tuzasubira. Mbabuulire nti n'enkya tujja kuddamu. Shalom, shalom. Shalom, shalom, Mukama yeebazibwe. Amen. Amen. Murakoze, niba hari icyo Pastor Michael afite ku mutima kubagezaho, ni karibu, reka tumuhere. Njasooka kwebaza Katonda kubanga olunaku lwaleero lwanjawulo ku bulamu bwange. Mbadde sikirabangako, naye bwe nayingidde mu Rwanda olunaku lwaleero lina kyendabye, ate mu kukkiriza kw'amaanyi Katonda mmanyi nti ajja kukola ekyamagero ku bulamu bwange. Era nkwagaliza gwali ku TV Prophet Ezekiel TV, beera n'essubi obeere n'okukkiriza. Katonda ajja kukolera ekizibu ky'obaddemu, amabanja, embeera yali yagaana. Kkiriza nga bwe ekigambo kitugambye tetutya kubanga Katonda ye talemererwa. Wano wenfunira kaseera ne neebaza nnyo Prophet Ezekiel okuva bwe yafuna omukwano nange nalaba embeera zikyuka. Nze nyimiridde wano ngampayo obujulizi, amanya Pastor Michael kuva mu Uganda. Nze ndi musajja mukulu n'omukyalo omu n'omwana omu, naye okuva bwe namanyirwa ne Pastor Ezekiel we muyita nga Prophet, embeera yange yakyuka n'ebiseera byange ne bikyuka. Ngwaniriza gwe ali ku TV, beera n'essubi obeere n'amaanyi. Katonda ajja kukolera ekyamagero, ojja kuwaayo obujulizi nga bwe Pastor Michael bw'akikola. Era nsiimye bwenkomye. Mukama yeebazibwe, ekitiibwa n'amatendo tukiddizeewo Katonda. Amen.